Omushana yankoze bulungi. Discussion ye yonna yalaze nti institution ya parliament teyina buyinza. Ate nga nange discussion yange weyabadde. Yes, kyalibanga kitekinze over time, but it worsened during the 11th parliament. Kakati nze abantu be Kampala mbasaasidde bwemba nga kituufu mwalonze Minsi ono. Basanyufu nnyo. Muli mu gazeti naye togaa nti bwe kiba kituufu. Bwe kiba kituufu nga gwe balonze nga omanyi waliwo abantu abajja ne bafuuka ababaka ba parliament naye nga abantu tebabalonze. We babeerayo. Nga ggwe. Obanze obaani naye nga kisoboka omuntu n'abeera mu palamenti nga yakozesezza bukujjukujju okukola ki okugira kubanga nze bigambo byempulidde wano ng'oyogera ate ng'oli mu kisiibo obanga wakava mu kisiibo bineraliikirizaamu siba ekisiibo kikyaliko nnyo oba oba osobola obyogera ng'oli mu kisiibo submission enze ndi mugikola n'omushana ate nga yeteerese ekibiina kyange ate nze ekibiina kyo nkyagaza ekibiina kakati Ajati oyogedde ebigambo initially nabadde nga ndowooza nti nkutegeera ng'ogamba nti ab'opposition era opposition teriiwo era opposition nga njagala kujustifyinga ensonga zo kubanga nsibambi otudde naye awo ate nga abadde mukulembeze wa kibiina yalabye omusana newankubadde yagambye ate nze aganga amaaso ge gakola galimu ensenke okyali muzibe n'essaawa yonna guno omwaka ojja gegaziba naye bannange njagala bagamba issu eno si ya NUP issu ya bannayuganda twagala tuwe credit ba speaker bafu ba parliament yaffe singa eba esobola okubanga what it is delivering is for the people of Uganda. Si lwakuba yakoze nnyo convincinga ababaka b'opposition. Era eyeba weakness bw'obeera ng'oli speaker ng'omulimu gwo gwakulaba ng'omalawo oludda lw'opposition buba bunafu kubanga omulimu gwa speaker ogusinga obukulu kulabanga encouraging a debate running a institution ya parliament delivering a constitutional mandate ey'abantu kati bwe tubanga credit tuzimuwa lwakuba yayogedde n'ensamba n'amumatiza ntugamba awo oyo speaker ali tiiki nze nno ndowooza waliwo ensonga ennene ezeetaagisa kubanga by the constitution abakola constitution bamwami lw'omushana abo batunulira institution zino nga zezigenda okubeera backbone ze kutambulizaako ensi yaffe kwe tugenda okutambulira. Who is your speaker now? Kakati n'alyagadde nnyo olwala tubeere nga tudebatinga matters kubanza bwe nabadde nkola submission yange nagambye okulonda mu parliament kwafuuka selection tetukyalina kulonda kuli competitive ekyo hajati naawe okimanyi ekyo nakyogedde wano kati simanyi lwaki ondriftinga otwala mu kalulu ogenda kulonda ani lwaki ngambye nti oli mulimba zibiraako gogenda okulonda mu parliament omanyi lwaki ngambye nti oli mulimba speaker kigwolese nange nti oli mulimba okedde wano n'ogamba mbu waliko nange mu kokasi tobeerangako mu NRM naye tobeerangako nange mu kokasi kale neerabira ate kakati bo bwe batuuka ku ezo level beerabira byonna naye twali badde tutunuulira paalamenti eno ne institution okudelivaringa eri abantu bannayuganda especially number 1 parliament eprotectinze etya interests z'abantu kuba parliament bw'otunuulira nature ya government era n'abaakola governance bakimanyi nti government by its nature ejja kukwata ssente z'abantu ezikolemu abantu be bataagala ekyebuuzibwa parliament yaffe ye-11 tusobola okugamba ne tubuuza bannayuganda nti musuubira ekoze kinene nnyo okulanga eprotectinga bannayuganda against corruption
The answer nensibambya ajja kugambe ekyo si kituufu. Bwe tugenda nti kale amateeka gayise nnyo ne parliament eno egayisizze, especially those laws that are political, I mean agali mu public interest. Waliwo agali mu government interest naye waliwo agali mu public interest. So the institution esatu eza governance muina judiciary delivering justice eno parliament mu institution zino yerina okulaba nga buli interest y'abantu etambula. Bwe tugenda ku service delivery wetwalibadde tuwaga nti parliament ye 11 yakola bino na bino bireetedde service delivery okuimprovinga bweti ne bweti. Corruption akendedde bwati ne bwati ne bwati. Kubanga bw'oba otunuulidde mu setup ya kino parliament yerina okumonitoringa ne how expenditures amen. Parliament yerina okuconductinga government nte borrowing nnyo sente naye kati buli ekijja kiyita mu buyise era government ndowooza enyumirwa okufaako obufi kubanga teryagigambako abaali badde bagigambako fenna wabadde mu lukiiko lw'abakulembeze ba NUP ku One Love Beach. President wamwe yayogeddeko nammwe yabawadde bubaka ki? Obaka bwe yatuwadde ekisinga obukulu yatugambye nti opportunity gye twafunye ffe yatuweereddwa abantu era n'atwencouraginga n'atugamba not at any one time should you choose between government and the people olekewo abantu ogende ne government byekola ki byeyagala. N'atucautioninga n'atugamba abaali mu parliament ye 11 n'abacautioninga about corruption in parliament. Naye many of them fall victims. Era falling victims nga bangi fenna tubakola ki tubamanyi. So n'atucautioninga n'atugamba bwe muba mugenze mu parliament eno nsaba mubeere ettaala. Mubeere ettaala eri mwe ka voice akasigaddeyo ak'okuyimirira n'abantu Bannayuganda. N'atugamba ababaka b'NRM not at any one time lwe bajja okuvaayo bayimirire n'abantu. Era ono Minsa Kabanda abantu be wano bali mu bbago wano bali kubuza ababaka bwa president ne muwuliddeko yadde eddoboozi n'erimu ng'abyogeddeko wano. So kamaleko ne kano gosumuludde anti onzizeemu kakati waki agakumbuza kamaleyo emboozi n'atwencouraginga n'atugamba nti temubaamu kutya kwonna wano wendi siri mu ggwanga naye ngenda kusigala nga ngoberera nga mpabula nga nkola byonna ebirina okwetaagisa okulaba nga tugenda ne struggle mu maaso ey'okulaba nga tufuna freedom mu Uganda, ey'okulaba nga liberation of this country etuukirira nga bwe kiri. N'atugamba ne bwe kinaatwala budde bwenkana ki tulina okusigala nga tukola ekyo. President ombuuzizza biki bye yakomunicate. Kale ekyo kwanje teyakyogeddeko. Honorable Council Kanzijeka Honorable Nsamba Honorable Sibambi bwe mbadde eri